Abatuuze abamu n'abakakiiko b'oku kyalo Namugongo Nsawo ekisangibwa mu munisipali y'Ekira balaajanidde poliisi okubataasa ku mukyala Fauzia Nakitende eyeefudde n'antagambwako ku kitundu kyabwe. Ayogera bubi awemula biki ebyo. Agala amutte era nze kyensaba kuba teewuluza kumukambira ddala kumukangavula obutaddira ddala ku Namugongo kuno. Abatuuze bano bagamba nti omukyala ono atusse okubawemula nga n'abaana bawulira ng'ate bw'ogezaako okumugambako abakakkanako n'abakuba nga n'abakulembeze mu batwalidde. Omukyala awemula ebigambo ebinene ebitesibuka mu kamwa. Okuwemula n'akuvuga namweso twanze nina abaana. Awemula naffe n'atuvumiramu akwanti ffe tusirika. Ayogera ebigambo ebinene ng'abaana bakola ki? Kati abaana babikoppe ogololera ayogera ekigambo naye ng'oyo asinga okukola ki? Awemulira ddala nga bw'akiwulira. Tumukuba netumuwonyola mu kigo. Netumugwewenjulira ddala. Tumugamba okuwemula ku ki? Kubi. Jjukira nga awemula n'abaana bato bakola ki? Weebali. Mu kuwemula okwo amanyira okufuuyisa ng'abaana bakola ki? Bamulaba. Mube yakuba mwemuli ne bbaawe Sseguya Joseph we yamunenyaako olw'ekuwemula ng'ono yamukuba emiggo n'amumenya omukono nga kw'otadde n'okumukuba amaaso ne gaziba nga kati guno yagufuula mugano ogw'okumukuba buli kiro olw'okuba takyasobola kwerwanako. Omwana wange wuuyo teyeesobola. Mulema talaba owuli kati takyalina maanyi kati mu nnyumba tayinza kumuttiramu oli okusooka w'amaanyi. Kigambibwa nti ne mu kiro Sseguya Joseph yawonedde katono okuttibwa olwa Nakitende okugezaako okumufumita makansi we yagezezzaako okwerwanako n'emukwasa omukono nga kati apookya na biwundu. Nga mwannyina wona akubira saawa mukago gw'ekiro lijanga otaase baki Sseguya bamusse kozi Sseguya bamusse nti ye atirika muki musaaya vana wanu wange naye anasooka n'anfumita wano awasooka olwakwata lwagira weti mukwate bwenti omukono n'afumita guno nemukwala nemulwanyisa nemujjako guno ne wano makansi era nensala mpaka nemuleewo oba yaserera atya nga atamidde nenziruka nenzirayo mu maaso. Wabula bano bagamba Nakitende takoma ku kyakukuba bba ng'alumba ne Nazaala we Juliet Busuulwa n'amukubakuba nga kw'otadde n'okumwonoonera ebintu bye. Omwana oyo nange tampisa bulungi bw'asookala ne bba bw'aba anoonya bba nga tamulaba alumba wano wajja n'akuba kuno ku luggi lwange n'akuba kuno n'akuba okwo ku ndabirwamu abuuza Sseguya olumu ne musiriikirira bwe bwasiri agumiddewo ne muga Sseguya taliiwo wano owulidde n'ayewaana ebintu byonna mbyonoonye era kyemukoledde era anaakibala. Ssentebe w'ekyalo kino Sendawula Michael agamba nti yagezaako okuyingira mu nsonga zino kyokka Nakitende kaabulako katono okumuyiwa amannyo. Naŋŋamba mpisaamu amaaso era nkuba olw'okuba nti niki nina obuvune bwange nembuuza omukyala ne mugamba naye lwaki tokakkana ng'omukyala bwakola ki bw'alina okubeera yatandika kunkuba mpi nze nga ssentebe nange kye nakola abatuuze ne baŋŋamba nawe akukubiddemu ne bagamba temufaayo ngenda kukola ki kumukakkanya era kye nakola. Mu kwogerako ne Nakitende aweze nti abatuuze ne banaakola bata tebalina kyakumukola okujjako okumwenenya obwenenya. Wesagalira kwogera naye kiri ekintu ekyo obuzibu bwagwawo ku luli ekiro ne bakubira essimu otuuse leero naye nze na poliisi. Nze Kizza Peter, KSTV, Agaleero.